Mwasibye mutya mwena abatulaba nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukotu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gone yakatoyengako gendera ddala maaso n'okubanga ate subscribinga nabagamba ine ensibiko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Well, olunaku olwaleero twegatiddwako Ssenga ate era nga mukukutifu nnyo mu nsonga z'abafumbo. Well, olunaku olwaleero tugenda kuba ate tutunuulira ensonga za Suna Ben kossa ne mukyala we Mary Nambwayo abalabikiddeko mu butambi obumu nga bagezaako kubanga ate waliwo ebitaagenze bulungi. Mary ono yagendera ddala maaso n'akwata ebintu bye n'abitwala mu nju gy'agamba nti bagizimba wamu ne Suna Ben egaruga. Mu kaseera ako kennyini Suna Ben we yazze n'abasajja abataategeerekese bulungi ne bajja ebintu by'omukyala ne babikasuka wabweru w'enju. Era mu kaseera kano ensonga zikyagendera ddala maaso ne bamukuba n'omukuba ate era tubadde tukyali awo tugenza okulaba nga n'omukyala omulala Naalongo Ime nga naye avaayo ku nsonga ze zimu ng'agumya omukyala Mary. Ezo nazo tugenda kuba ate tubitunuulira naye nga sinnagendera ddala maaso kansabe omukyala Ssenga Maggie ababuuzeeko tutegeere na biki bye tugenda okuvanga ate tuttaanyiza ddala. Abatulaba bonna ku Tindi Files mbabuuzaako muli mutya? Nze Margaret ndi mukyala mufumbo nno mazeemu emyaka mingi ndi munnamawulire profession nabusoma mbulinamu ebbaluwa ate era ndi muzadde nina obuvunaanyizibwa bungi mukyala musuubuzi mukyala mukulembeze. Lwakubanga abantu abamu batulabira mu kiti kirala naye nga ndi mukyala Ssenga nga by'abaana bangi mu bufumbo ababanyinaze ddala nga si byakulimba ebyaddala. So byenjogerako bimanye kyenjogerako nkitegeera. Lwakuba omulembe guno ffe tuli Bassenga ab'omulembe abatambula n'omulembe tetukkiriza mbeera era n'abawala bange mbagamba temukkirizanga mbeera kubaza mabega tikitegeeza bufumbirwa olina kubeera oli ekifaafa nedda olina osigala ng'olabika bulungi ng'onyirira ng'omwami bwakutwalidde olina osigala ng'ofaanana kubanga abakyala tuli kimuli. Well, embeera z'abakozi bannaffe bannamawulire bannaffe Suna wamu ne Mary bakola wamu nno olakobokedde Vision Group. Naye kino kigenda eri abasajja bangi betuzimbye ffe abakyala bwe twagalira ddala tukwata abasajja jona ne tukuzimba kubanga ebintu ebimu mubituukako lw'amaanyi gaffe. Abakyala bangi bakola saddaaka bali ebweru mu bwakadaama naye nga sente baziweereza baami baabwe baleka abaana baabwe. Kakati gwe omukyala gw'okoze naye story eyo bwenjiwulira Mary agamba bagatta ne bagula ploti era ng'eri mu mannya g'abantu abo babiri okusinziira ku muntu eyabatunza ye Kamoga eyavuddeyo n'ayogera era yayogedde mu mateeka g'ebyattaka. Nze ngoze ku mataka omuntu tasobola kubanga asayininga transfer kyapa kubeera ku linnya lya muntu ng'omulala tasayininze takonsentinze kitegeeza waliwo okukkaanya. Tukkirize waliwo ekintu Suna kyatukweka amazima g'amanyi. Amazima akituufu akimanyi mbu ekintu kino bakioninga babiri naye olw'okubanga abasajja muyinamu embeera eno ey'obukuusa. First of all Mary nsooka kwebaza n'abakyala abalala bonna abali eyo temukkirizanga kubalinnyako wansi. Omukyala bw'ozaala abaana olekerawo okweyagaliza nga gwe n'otunuulira abaana bo. Era bino omukyala mukulu byayogera Ime kakati tunuulira abaana naffe tuzadde ye era y'ensonga lwaki yakoze bw'atyo gwe byakulema Ime dekono yabikole kubanga gwe byagaana. Kati gwe bw'oleeta munno n'ongamba alina opportunities nnyingi asobola ofuluma ebweru naawe fuluma nga bw'okolerera abaana otegedde nga bw'ayogedde Ime ebyo bigambo bya Ime mbikootinga omusajja waffe ali heartless ekitegeeza mumumanyi wa mutima mubi. Kati ono kyeyina okukola ya lookinga beyond ekyo kyalaba saaweero kubanga batugamba Suna abadde apangisiza omuwala oyo apartment ayina ennyumba mwamupangisiza ng'ono asula yekka n'oli asula yekka naye omuwala yalowoozeza era kingamba abakyala muve mu bino ebyokusaba chips n'enkoko mulowooze beyond that kubanga etime egenda tuuka ennyumba eyo gye bakupangisiza akyogerako si yakireeta just in case omusajja afudde
ogenda owuninga ennyumba eyo owulidde wali abakyala balala ab'abaana buli magi katini nnyo ovokya mu nnyumba omusajja gy'abadde akupangisiza nga talina kyamanyiiko ate n'ogenda mu nnyumba gy'abadde azimba Jona omusajja tomutegeezezza no kati bwe tuba nga twagula engatto oba essaati babiri lwaki mba neetaaga okukutegeeza kitegeeza nange njiinako obuyinza oshagala Jona era bonna oba olina omugamba owaayo akasaati togenda kambala leero enkya ngenda kamba ekintu bw'oba okiowninga nga nange kiowninga kitegeeza nange njiinako obwannannyini kakati Mary kye yakoze mpulira omusajja ayagala nakuwasa mukazi mulala kati bw'abanga omukazi omulala gwayagala okuwasa ayagala muteeka mu nnyumba eyo nga maanyi goono kakati kambabulira abakyala olwananga olutalo ng'oli mu makaago olutalo tolulwaniranga bweru buli mukyala yenna ndaba ng'era ompulira ng'olina amakaago wadde wano banoogavaamu oli musiru olutalo tululwanira mu nnyumba omusajja oba akwana ayenza ayende naye ng'oli mu makaago mwolwanira kubanga nakulwanirira alwana agambagana amaka g'abaana amateeka ga protecting omukyala ali mu nnyumba bagamba omusajja omukyala wano wawe n'abaana be kubanga mwalina obbakuliza Mary kye yakoze ekyamagezi kye yalengedde era mwebaza olw'amagezi ago oba n'okupapa yapapyemukko okuyingira ennyumba nga tennaggwa kankubuulire Jona nze nayingira ennyumba yange kankubuulire amazima nga temuli madinisa temuli luggi nga nkooye obupangisa neŋŋenda n'omwami wange oluggi lwaffe kyali kitanda kyange manye bitala bibeerayo plywood wakati awo eddinisa lyali odrop yange odrop y'abaana nebeera ku ddinisa ly'eddiiro netsooka ne tuyingira eri ne tulekayo kani imagine nga ne wansi tetunakolawo floor abantu batulaba ne balaba amayumba mwe tusula naye nga tumanyi we twatandikira kati senga nange nali musiru ne ŋŋamba njimala ennyumba tosobola nagizimba n'ogimala ng'ogiri bweru ogiba munda abazimbyeko basobola okumbuulira buli bw'obeera mu nnyumba n'olaba nga wali okoyeewo enfuufu enkyokola nnyo n'ogakangula akasawo ka sementi wano omaliizeewo so whether ogiyingidde as long as enkuba tekukuba omusana tegukwokya oli muyiyo oba oli ayina kalina gw'olina gorofa oba efaanana otya oba kasiisira naye kako bingituwawo kati Mary yafunye emirembe kubanga n'ekitooka ajja kisuulawo enkoko ajja girunda ajja kulabirira abaana be ekyokulya ajja kinoonya naye nga tali ku pressure mbuba oba kino just in case omusajja ansuddewo oba agenze na bano nga bw'olaba ime bw'atugambye omukyala mukulu mboyo omusajja agamba ye tali ku by'abaana implying ne Mary munaakifiiringa enkyo omusajja bwandekawo n'abaana ngenda kukola ntya ngenda tandikirawa nze ng'omukyala I support Mary kyakoze kirungi nnyo ate ebeere warning eri abakyala togattanga na musajja ssente yo awo wennyini we mbadde njagala okujja lwaki abakyala bakwata bafuna obuvumu obugatta ssente n'omusajja ate ng'okitegedde nti omusajja yayinako percentage oba share ey'amaanyi ate in the end of it all you come claiming for the whole thing. Leka nkubulire abakyala bwe twagala nnyo kye kiri kye ggambye bwe twagala tukwagala n'abaana bo bonna n'ebizibu byo byonna ne tukuteekinga nze nina abakyala bemmanyi nga ssaawa zino babonaabona lw'abaana b'abasajja be baayagala be baasembeza be baaweerera be baalabirira ng'abaana b'abasajja baboogerera be babasiraanya be babaloga naye ng'abakyala tebalina kye baakola wabula kubaagala si buli stepmother mbubumbi kakati nno nkubuulira abakyala bwe twagala kati omusajja ajja n'akumanipulatinga mwagala n'omwagala ng'omanyi history yo yonna ayina abaana azaddemu nonono gwe n'omwagala nonga naye kankuzimbe from scratch tukole noleeta contribution noleeta naye n'aleeta ng'omanyi we are going to live together as a family ne munnanga otuuka mu maaso omuntu n'akulaga bw'afaanana n'ogamba nga nalafukola ensobi ng'ate tukyalina kyakikolera kati awo nno ye solution gy'ofuna solution etya kuyingira kulwanira kikyo ng'okyaliwo kuba maanyi ge kati bino bye bagamba mbu Suuna ayagalamu compensatinga lwaki ye omuwala takompensatinga abakompensatinga kiyinza okuba nga Suuna yasingako era ne Suuna talina nakyaclaiminga nze Mary kankubulire tolina nakyomuwa ekisooka mu byonna kankubulire saddaaka ennene ebeera kwane
omwana gwe nsitudde waani wa mwami omwana gwe ndabirira waani how much have you contributed to the family era abaana bentunuulira baani abaana bo onyumirwa nnyo gwe ng'okuba ebidongo ng'ensi ekutegeera ogenda ensi n'ensi naye ng'abaana bo bali mu kkubo babuyaana babonaabona bakaaba babagoba we basula at the end of it all bw'owa omukyala era oba owadde baana bo kankubuulire Jona buli musajja ndaba bw'oba owa omukyala oba owadde baana bo naye abasajja bategeera buli mukazi tetugana basajja kwana gwe kwana mukazi w'omuzimbire omutereeri ofuna omulala omutereeri noono naye nga ebyono byono maanyi goono kati abo bonna bagenda okwagala oba kuwasa oba si kuwasa oba abatekeeri naye nga saddaka yono omukyala agiteese mu maaso kubanga abaana bano balina bye balaba ate abaana bo be bagenda okulaba beera abasajja bawasa abaana baffe naye bagenda kuyisa gwe wandikyagadde omusajja nga sisita wo oba muwala wo omusajja muyise engeri yennyini gwe gy'oyisa mukyala wo will you really love it Maggie enjogera y'omukyalo ono statements yazze ng'akola yazze ng'alaga nti babadde bafuna obutakkaanya enjogera gy'ayogeddemu yalaze nti badde bafuna obutakkaanya kuva mabega g'osuubira wayinza okubaawo suna beni ebimu ku bye yasobya omukyalo ono ate n'asalawo alekulire amaka g'abadde amupangisa ajja ayingire ennyumba eno oba ye yakikoze kwagala gamba nti kanyingire ennyumba yange suna ayinza okyusa obwongo essaawa yonna n'abaako ate embeera endala yonna well tetuyinza kujajinga biri mu nnyumba amaka ebyamaka bizibu suna ayinza okuba ng'anyiiza omukyala oba ng'omukyala amunyiiza n'ekyo tekijustifying nga mwe tulina ekitugatta be baana ne property eri gye twakola kakati whether onkyayo oba twawukanye naye nga kiri twakikola lw'abaana baffe ate ng'onamwinamu abaana ali lubuto you know tutunuulire embeera nga muganda we ali lubuto really Jona ali ku street abuyaana ayingire ekikye kuba maanyi ge oshekera kigamba maanyi ge kayingira abeere ewuwe alwana olutalo ng'alwanira munda kati oba omuwadde emmere oba tomuwadde kyakulya ajja kuyiiya guwamuwa wamala it is okay ate ne kusuuna ssente z'ayina era asobola okukola ebirala n'agamba oyo omukazi muteese wali nga bajjajja baffe bakola buli yakolanga ebyungwa n'agamba kiri ekibanja kyoli kiri kyono kiri kyoli naye kakati omusajja agenda azaalazaala kakati enkyanza amaanyi gange we gagenda mu bbanga nze bwe nkugambira neebaza Mary era yalengeredde wala ng'omukazi omugezi era banaye tuweerera abaana kyendi mu kugamba abakyala tobeeranga musiru bw'okolanga ekintu kyo tokkirizanga olutalo olulwaniranga munda mu nnyumba kyenjogedde whether kirungi oba kibi olwaniranga mu nnyumba because ne support yonna ejjira kuggwa abadde mu nnyumba abantu bonna bajja whether toli wampeta oba oli wampeta ninga oli munda mu nnyumba oyina engeri gy'omwangula kubanga bagamba gali maka gooli you don't expect kubanga bagamba namwandu gwe baaleka mu maka gano kakati bw'olwanira bbali era obeera wa bbali nga mudalizo Maggie buno ndabanga obukujjukujju Mary bwe yakozesezza okubanga mu statement ezimu ze nawulidde I don't know eya Nalongo Ime ze yakoze nti bino kino kye kibadde ekimu ku kirooto kya Ssuuna ennyumba eyo kati kirooto yes yali dream ye kirooto Ime kati naye atuleke Ime really bw'oba wava mu baka g'omusajja tetolungiriza balala babaddemu abamumanyi omukusinga kati bwe kiba nga kyali kirooto yakizimba naani Jona tubeere realistic taatawo bw'aba n'ekirooto ekyokuweerera omwana we afuuke kyali gwe n'osoma nnyo ne bakutikkira ono omuzadde akuweeredde effort yo yinza ogiteninga down. Can you turn down that effort? It is because of your parent that ekirooto kyo waluubirirwa okutikira kituukirira. It is because of Mary plus Ssuuna bwe ekirooto kituukirira Ime gwe kyotaakola kati Mary yakikola. So they joined forces efforts okulaba nga ekirooto kituukirira so tekyali kirooto kya Ssuuna yekka kyali kya both parties. Omanyi waliwo na kino omukyala ayinza okuleetera omwami ekirowoozo omwami n'akissa mu nkola gwe n'olowooza oba bonna gabadde maanyigo okussa ebirowoozo mwami kambabuulire basajja mmwe era mujagala mutegeere mubeere n'amagezi bintu byawukana kankubuulire kati nno ne bwe kiba kirowoozo nga Mary teyateekamu wadde n'olwataano. The law in Uganda is clear, very clear. Lwakuba abakyala abamu tebamanyi naye nze mbabuulira amazima. The law is clear. Omusajja kasitookera n'ozaala mukyala omwana nga mubeera mwenna amakaago ne bw'aba si wampeka
ali eligible okubeera mu maka ago aba legit kubanga ayinamu abaana kati Mary kye yatunuulidde mmwe kye mutalaba I have children etteeka ligamba litya nate suna talina wa Mary yeka anti talina ba Mary nabali abakolere nkugambye gano maanyi goono effort yono nabali balabeyo awalala waayina nabo bawambe babeere bagezi bali baali basiru ono ategedde ngomu ayino kankubuulire jona baali basiru ekyo nkikugamba era ndaba nkubuulira omukazi yenna ng'okyali mu ndowooza ye y'ekisiru oli musiru gwe buli bw'olaba mukazi agenda wa boyfriend n'abalayo emaali n'agamba ono omusajja agenda kunteekamu ssente enkya n'atwalayo akaleega oluddayo n'atwalayo akagoye oluvaamu n'asinziira n'abeererayo ddala kati gwe omukazi ow'abaana oli musiru to that extent n'ozaala omwana asooka n'ozaala n'owokubiri oba n'ozaala abalongo and you are stupid to that extent gwe nga tobalira abaana bo oli musiru kati ono kye yakoze ekyamagezi abakazi bonna balina okubeera n'amagezi okuva mu ndowooza y'ekisiru we are suffering mu nsi eno abakyala babonaabona abaana bababonaabona abaana baffe lwa bulagajjavu bw'abataata abasiru nga basuuna I am telling you I am sorry simuvodde neŋŋamba obusiru obutalowooza mbu omuntu gw'entuluguno yagwenzija wano alina abaana bange guli musaayi gwange at the end of the day abantu bagenda kuvako naye omwana we tasobola kuleka guli musaayi gwo ayinza okubaawo enteekateeka sookna ze yabadde ateeseteese ng'omukyala ye yapapyemu obupapi nze tuteekateeka kiri kyendabyeko kyekyange tosobola kukaabira mu gwotalaba bagamba ennyama ntono okayana eri mu nkwabwa gwe jona kyolabyeko saawa eyo kyowuni ogamba otya mbu nno olina intentions ez'okunteekateeka nga nze already ndabye kyendabye leka ngende ne kyeŋŋenda ebirala onoobimpa already nina wendi kati ekyo kibi oba mwayagadde omanyi ku byalo gye tubeera ogenda n'osanga famire abafumbo ng'omukyala newankubadde talina ke yajja nako naye ng'ateekinga ownership ey'ebintu by'omusajja lwaki kiri bwe kiti anti kankubuulire kyekiri kyeggambye mu nsi muno tewali mukisa era nkiddamu omukisa ebiseera ebisinga guva ku ffe bakazi dolaba abantu bagamba behind a successful man there is a woman. A woman can be your sister, your mother, your wife. There's that woman. Kati mweche mutalaba amazima cheche kituufu luno siru kujju siri amazima reality is twagula fenna kintu kinako ownership nina abaana mugwe ngenze makanga ngikuliza mbana what is it bobo wulira tokyagala find some other place bobo ino mulala gwoyagala mufunire awala n'ekino kyange nakikola ate n'abalala balina abaana nga bamanye ebibanja ebyalala mbagamba bakyala mu abanda bamwe nga muzadde mu basajja abenjawulo oba omusajja ng'omanye ayinayo ekibanja samwe oba ploti samwe agenda olumboji wambe wampaka lw'abaana bintu byampaka tetoyina baana obeerewo osinziire olwane ng'olwanira ekyo naawe ofuna ekyo at the end of the day abasajja baffe bava mu nsi famire zaabwe ne zitulaga emitima emibi abaana baabwe ne bajja nze I have a family witness gye mmanyi muzeeyi yava mu nsi with properties naye abakulu tebakkiriza bato kugabana maali eyo they are owning everything naye nga muzeeyi the only thing namwandu kyalina ke kayumba muzeeyi ke yamuleka mu Mary kye yatunuulidde abakazi muve mu love ey'ekisiru eyetalina magezi love mugikole naye nga mutunuulira bw'okeera ku makya n'ojjamu empale neweegatta n'ozaala abaana tunuulira abaana bo banaaba kuki bagenda kuba kuki kyekiri kigamba abaana baffe babonaabona mu makubo mbu maama bamuleka ali singo family yamubonyaabonya yamutulugunya n'aleera omwana we ku kkubo omwana n'abeera street kid n'ayingira emize biki because abakazi abamu banafuye beba abaana boolaba ababbi oba bakola bwe bati abaana abamu bambi bakola bye batalina kukola lwabino mbeera gye yakuzibwamu kakati gwe muzadde wo bw'aba ayina omukiza abakazi be ŋŋamba gwe bw'olengerayo omusajja nga wamuzaalamu oba minisita obaani ng'omanyi yeeyo ennyumba yo genda osenserewo omugambe nze sivaawo paka ng'onteereddewo mwana wange wagenda nkubuulira amazima ogwo kwegabira bye baba batakuwadde anti gwe si kikyo osetingira mwana wo kwegabira baba batakuwadde omwami yalina okuyima w'abeera ali
n'agamba owaayi Magi nkuwadde akapoloti kali n'omwanawo bwe mujja okubeera. Jona kati bw'oba tokampadde owulira nga mbulaba obukola Jona kuba kuwamba Jona waliwo embeera tukkaanye ate nga bambi omwami wo yandiyagadde okuwa naye ng'enfuna ye ogiraba era nekyakola okimanyi bambi ali mu struggle nga waliwo bambi baffe abakola emirimu egitandikibwako nga ennyingi za ntono naye ng'ayagala nnyo okuyamba abantu be oyo wanjawulo olaba ayagala nnyo naye obusobozi bwe butakola ki naye ng'ono obusobozi bwe buli Jona bw'obadde ki nawe okozesa fujjo kiki kyoyogerako omusajja obusobozi bwe buli ennyumba yiri kalina njirabye nawano kale bambi tutunka mbeeramu n'omwana wange kale gwe bw'oba owulira toyagala n'onfunira wonteera omwana wange kino si kyange ky'abaana bange kubanga bw'otalwanira kati mwana wo n'okimuwa nga taata we akyaliwo nkulayirira bw'ava mu nsi famire y'akafeero nze mpereza kadonkamu they are fighting abaana balwanagana buli kiseera famire zaffe ze tuvaamu ng'abasika tebakkiriza baana nga balina ne ba administration abalala nga balina ssente bagenda ne mu kkooti ne bagulirira naye nga waliwo bambi ba beneficiary abatafuna omusajja yazaalazaala eno n'eno lwakubanga teyalekanga agabye bintu kakati abantu ekintu kyokka muntu kyalina akantu ke baamulekamu kyo kino kye tuli mu kugamba abakazi mulwane ennyo mufune we babaleka mbunina wendeka wano abaana bange mwenki omusajja ne bw'aba ggobye oba tofunye kino abaana bo balina we ba establishinga mbu we bano I've seen a woman prominent munu w'amaanyi nnyo entindo eyo nga bamugoba nga bamugamba gwe wali mukyala muto omusika mugoba mu nnyumba gifulume ya taata waffe can you imagine naye bw'okirwana ng'okyaliwo buli omu ng'akimanyi bamanya wano wa Jona wa mukagundi era buli ajja agamba mukyali mulimu omukazi naye nga wali empty so kati kibeere lesoni eri buli musajja togenda kweyambula kujjamu mpale nga tolina buvunaanyizibwa genda weeyambule ng'okimanyi ngenda zaala wano ono mutegekere nzaale wali n'oli mutegekere n'oli mutegekere ate nammwe abakazi mubeere n'amagezi temugenda mu bya kisiru eyo bw'olaba mu omusajja alina waali bino mulinda nkutegekere luwamba buwambe lw'abaana bo nga tumaliriza emboozi ya Suna Ben ne Mary. Mary yategeezezza nga also talking about obutagatta ssente. On the other hand abakazi ate babeere n'amagezi wadde twagala ne tugatta ne tukola ebintu ebyawamu nga tulina abaana tubeereyo ebyaffe kaffe kye bye tukola abakyala kako nga ggwe when things turn around ng'olabira ddala embeera yakufa na kuwona olina w'osinziira n'ogamba kale Katonda ali kusasulwa ninaye akange so bwe tuba tugatta ekimu ekitugatta naye ate nga twerekerayo akaffe ke twekolera ngaffe akagenda okubeera nga breakthrough si kwemaliramu ensonga lwaki tukola nga tumaliriza obubaka bw'olina eri famire eno ensonga zino tebanditudde wansi ne babaako engeri gye bazigonjoolanga n'agamba omwami yajja ne bakkaanya naye ate naddayo waliwo abamuwa amagezi dayo omugobeemu lwampaka kakati naffe Mary tukugamba ffe tuli tiimu bakyala tukugamba Mary lwana olutala ateremerako mu ndoomo ekikyo oba okina mu butuufu oba si mu butuufu bingiti mboyina abaana b'omusajja oba legit okufuna ku maali y'omusajja beerawo kale emboozi ya Suna Ben nga tugikubye olukumutwe tugenda kwolekera munnaffe omulala Bruno Betty ono ku weekend kasanyusa w'abangi yagendera ddala mu maaso throwing surprise birthday eri mukyala we Teddy naye ebifaananyi ebyayitingana ku mikutu kyalabikibwanga omukyala Teddy teyali musanyufu n'ekintu Bruno Betty kye yamukolera abantu abasinga ne batandika olw'okwogera Bruno Betty yesiba ku mukyala omukyala alabika yali anoonya kkubo yali kwegamba ebintu byo bityo nga obiraba Magi ng'era omukunkufu mu nsonga z'ebyobufumbo gwe mbeera ki gye walabe yaliwo wakati wa Bruno Betty ne mukyala we waayi nkukoledde ka surprise birthday tukutwisa ab'emikwano ab'eŋŋanda bonna ate n'oteekawo attitude eyo ng'olinga atasanyuse olinga atali mumativu na byenkukoledde tokyamuse kwegamba ng'oli ddaalo ninga akwesibako obwesibi
lwaki abakyala ate mugenda ddala maaso n'okukola ebintu bwe biti kati bino ebigambo kambyogere nga ntunula ne mu kamera gwe omukyala ndaba bw'oba toweetegese kufumbirwa tofumbirwa tolya ssente ya mwana muno nga tojja mwagala mugenda kusiranira bwerere n'ebikolimo mugende ne mubalogo mulowooze babaloga babite buti naye nga bisiraani bye bibalondoola omusajja bw'oba tumwagala ogendayo lwaki omwesibako bakusobera I'm telling you omanyi abaana abawala baagadde nnyo emikolo omwana wange nde bamwanjudde nange ngenda njagala bannyanjule no, love is not about kwanjula. I've seen so many people nga bali mu relationship bamaze n'emyaka mingi nga n'omusajja tagendangako na waabwe naye nga afumbye payaz ne wabeerawo na bano nga bafuna omukisa nga ffe mbwe abasajja bakyala ewaffe baatwanjula baatukuba n'empeta naye nga we are there lwaki bwafumbirwa mukwano gwo wafumbirwa mukwano gwo oba wagendeyo lwa bigendero lwoba lwakwagala linnya ate yalaba serebu jakamba buulire tobwesibanga ku mukazi tolaganga mukazi mbu gwamwagala ennyo basajja mmwe buli bwolaga omukazi gwamwagala ennyo gwafa agenda kumanyiira gwe agenda kujeronga agamba omukyala tolina kulaga musajja nti omwagala nedda musajja bulijjo bayibuli egamba omusajja alina kubanga ye musajja omukazi nabeera submissive kitegeeza omukazi yabyonna yalina okugonda yalina okukola buli kimu naye kakati gwe omusajja buli weweemalamu ennyo n'olaga ennyomba oli omwagala nnyo you can't do without me naye akujooga kubanga omaze omulaga obunafu buwe buli sigambye temwagala bannammwe mubaagale naye nga ku 10 ekkola 99 emu ogyesigalizeeyo omuntu weesibako bwesibe notambula ku bantu nalabye n'ebifaananyi ebyokwanjula mwattu nga balinga gwe baaka nekwanjula teyali musanyufu waliwo ebifaananyi ebiyitingana ku mitimbagano ng'olero olaba bakakamu eki oba omalira munno obudde bw'obanga ddala riri nga yono mukwano gwo gwe walaga ne mu bazadde bo nze muyita mukwano gwo gwe wandiise ng'omulenzi wo mukwano gwo gwe walaga mu bazadde bo lwaki akwasa ensonyi n'omumalira obudde obwo bonna ensonyi jjo nakyengezako gamba wabeerawo abantu you feel shy toyagala kundagayo kyokka bwe tubeera eno oba ondaga kitegeeza tonjagala bya ddala onjagalako bibyo wali olabye abawala abo nga alina omusajja gwayagala nga wa booda oba makaniko oba wa wansi nnyo oba ninga bwabeera mu bantu agamba nzi si mwami wange ate nga babeera bonna eri mu kisenge amulaga amwagala lwaki omwagala ng'ate mu banno tomulaga leka mbuuze yebalaavu anti kyekiri kyegambye takwagala ayina essuubi ery'okufuna omuntu omulala amugyamu omanyi abakazi bangi bafumbirwamu abasajja ne mulowooza nawasa omukazi n'azaala n'omwana namuzaalamu naye nga amazima amatuufu takwagalangako obadde okimanyi ekyo badde sikimanyi abakazi bangi bafumbirwa olw'embeera ng'abadde abeera mu famire alaba akuze banne baggwawo n'agenda n'afumbirwa n'afuna olubuto naye ng'amazima amatuufu omutima teguli ku jjona yayinayo omulenzi gw'asuubira ow'ebirooto bye era omulenzi oli wajja kyovudde olaba abakazi be banguwa ennyo okutta n'abasajja oba okuluga lwaki kubanga yayina gw'ayagalira ddala si jjona abamu baba mu bubbi ssente lwaki kubanga teyamwagala in the first place naye omukazi akwagala ebyaddala olaba laavu ya Namatovu ne Geoffrey mbu Geoffrey ne we yakolanga ebintu byonna Namatovu yaliwo era yamwagala era olaba tamukweka batambula bonna ne mu mbeera eri ey'ekyavu paka bwe batuuse nga bali successful kati gwe mukwano gwo okweka waaki bw'obanga ddala omwagala lwaki wabeera abantu we ne bwakwatako ndeka ng'ate really yajja mbazadde bo n'akwanjula kati kibovya sigwa omukyala we oba surprise eno ye yaleese obuzi surprise wadde tewajagadde kati let's assume tewajagadde naye tekigenda kujjawo mbaoli mwami wo okwatako bwoti nina kwekaba I don't even smile lwaki ffe tulina kyetugamba abaana nze mbigamba bawala bange muyomba n'omwami wo naye abagenyi bwe bajja pretend tewali kibaddewo beera musanyufu nnyo fukamira mwagale banange ddadi tukole okitegera kyegamba leka bano abantu baleme genda bageye kuba abagenyi kati abantu bonna abajja ku kintu ekyo baafuna ekifaananyi kirala wadde tewakyagala naye wayina okupretendinga ng'osanyuka ennyo oleme kulaga kifaananyi bwereere bwadwa abantu bano abakoze eki abazze mwana muwala bambi kyewakoze kibi omusajja bw'oba omwagala mulage mbu omwagala ebintu ebyo bye byanyiiza omuyimbi omu ng'alina omusajja gwayagala naye nga ye abakazi bye twagala by the way tetwagala teri mukazi ayagala mwagalira mu nkukutu mwagala kamera tulaba mbu bwe tuli tulabawo
kyekyo abakazi kye baagala kyovudde olaba ne basayidi chika alwana nnyo bamulabewo mutegeere nti yaliwo omukyalo owewako essimu amanye mbu gyendi lwaki they want to own you kakati gwe bw'abanga omwami wazze mu bantu be nga tosobola kikweka naye ng'olaga empisa zo nga bw'oli olaga toyagala kitegeeza ewaka kiri waasi osanga n'omusajja yakoze ka surprise ako kulaga akwagala ng'ewaka waliyo ebigenda mu maaso ate ebiri waasi bye tamanyi ng'ayagala kuzza mutima omanye mbu akwagala ate gwe n'olaga mbu nedda matto kyo nakyo kisoboka okuba nga babadde mu butakkaanya nga yayagadde muzza kuzza tomanya ate gwe n'olagira ddala saagala okitegeera waliwo ka video nga onamproposinga kennanabye ng'omwala yesika you know oyo aba mukyala wo really aba mukwano gwo nga jona tusankana mu kkubo tuli mu mulimu gwe gumu ne jona gyebale kuba tumanyi nga we are together naye kakati omuntu nga ntunula eri nawe ng'otunula eno you know kitegeeza waliwo ekintu ekikusike gwe kyotatulaga mwana gwe bambi tomalira abudde mulenzi oyo omulenzi oyo alina history gye yayogerako yakula ne jjajjaawe etaali nnungi nnyo yalowooza afunye omukyala amuwummuza amwagale bw'oba tomwagala muleke waliyo omuntu amwagala ebyaddala agenda omuweesa ekitiibwa amwagala walaba surprise ya Simon ne mukyala we walaavu yokka walaba amwesamba newankubadde yakwekanganya abantu nga tagaba bamanyi mukyala bwe naye mukyala we yajja nga talina kyakikodera teyebwalabwala kanaga bannaye nze sina kyakwogera mundeke naye yasima but for you don't show any happiness bagambye tuulaawo saawa yakino oli boot bambi akutteko muwala gwe naawe oli ate bambi kankubulire baleetera n'abawala abasajja abalala abandyagadde abaana baffe ebyaddala gwe bw'omumenya omutima ng'olidde ssente ze kati naye bwaddamu okwagala tamwagala byaddala agamba abakazi bonna be bamu gw'oli n'agwa mu mbi z'omusajja naye nga mu real sense gwe yali omubi ku nsonga eyo yennyini nnyini abakyala bano abaagala ebintu bya competition kangeze ab'emikwano omu ku bo n'afuna embaga n'oli naye n'alwana nnyo yadde agudde mu mbi z'omuntu nga si ye mutuufu naye asobole okuba nga ate atuuka ku kkula y'oli lwaki abawala abasinga bagendera nnyo mu bintu bino ebya competition kakasa bannaabwe anti bejjusa kyovudde olaba bufumbo tebuwangaala bejjusa kubanga wagenda okufumbirwa omuntu nga tomwagala kati bingi omanyi bino ebintu bye tukola mu courtship ate we tutuuka mu bufumbo buba real life practical kubanga luli omusajja akwagalanga nga mudeetinga nga mugenda mu laundry engoye musitwala mu laundry bazooza kati mu real life gwayina okuba laundry gwayoza oyina okusasula buli kyewalya I'm telling you muve mukumanyira abaana bafe abalenzi omusajja akuteekangamu ssente za chips n'enkoko kati otuuka ewaka gwe restaurant gwayina okufumba kuba wafumbirwa mukwano gw'omwagala muyina okutegeeragana munna I am not saying oba slave w'omuntu oyo but relationship bwebaawo nga wafumbirwa mukwano gwe era oba omutegeera oba oyagala mufaako mulabirire mwoleze naye abeerako byakuyambako ng'omuntu nkasitamba nga enkolagana gye muyina ye mataringa naye kakati gwe bw'oyagala okufumbirwa kubanga oli afumbiddwa obufumbo bwo tebulastinga bumenyeka kubanga otuukayo omuntu n'omulabira ddala kyafaanana mu practical life kati ate gwe wasuubira nga wajjalwa ssente bwe zituuka ne ziggwawo omuntu oyo tadda okitegeera ndowooza obufumbo bwo tebulastinga magi kankubuulire bwe mbeera ne girlfriend ne simanya mikwano gya girlfriend wange nti ye gundi ne gundi manyirawo nti ono omuwala tanjagala era alina okukwanjula mu bantu be ate n'olaba group gy'atambula naye abantu ba associatinga nabo bamataringa mulaba omuntu nga associatinga n'abantu nga ddala bantu ba club bantu baki I'm not saying club mbi naye ng'olaba bali ng'omusuubira okubeera marriage material. By the way ku nsonga eyo yennyini n'endabika y'ono omukyala omulabirawo nga ye akyali mu klasi ziri ez'okulya ssente si mweteefuteefu kufumba babuulire kati ekyo kyemmenyawo leka nkubulire Jona era nakiri nakyogedde in the first place mu story gye twatandise naye yasoona tekitegeeza omukazi bwafumbirwa alina kaddiwa mbu because I am married nina kuba mugome si mu bitenje bo biki some of us are married abantu abamu tuli bafumbo tulina abantu betwagala naye nga twasigala mu bulamu obulabika obulungi nga twambala bulungi tunyirira
twefaako tulabika kubanga tulina okusigala nga tunyirira abaami baffe batulabe nga kyekyo. Kakati nze kankugamba ebigambo bino waliwo okwefaako kwe mba nkwagalamu mukyala wange ate nina okwefaako kwe saagala kulaba mu mba nkulaba nga gwe akyali ku mudaala. Nedda waliwo okwefaako kuli okuyitirira nga kwegamba osikiriza busikiriza abalala kujja olaga nti toyina aliwo. Kyekirungi era abawala bwefeeko nnyo obeere ng'akyali ku mudaala. Lwaki? Kubanga buli woonokkiriza okusigala ng'okyali bw'otyo n'abalala bakutunuulira omwami we agenda kuvalyo ng'agenda gamba bannaye mukazi wange takadde wange anyirira. I'm telling you guys. Nze magi nfuna omukyala akole kale enjala zo nnungi nnyo zirabika bulungi. Enjala nga zikoma eno ziti gwoba onaasobola okonjoleza engoye. Of course waliwo okwefaako kusigala ku mulembe naye nga biri in line with what kyokola. Okitegere oli mufumbo of course enjala zo ziba nyimpi because bingi byetukola mu bufumbo olina okufumbira omwami olina kati ate wenna agenda mu kunya engoye. Si byakufumba byokka mwonna ogenda misenge byekisenge omwami togenda mukulubola fe abakyala bwe tuba tugenda fumbirwa bingi byetukola tuba tuyigiriza okulongoosa abaami baffe basiimuula okukola ki kati onookwatako bwoti ku peeni kati kanjogere olulimi olw'ekintu ekikulu onookwata peeni ogirongoosa ogijjako ink eno n'eno ng'enjala zifumita bufumise nawe kennyini okwerongoosa. Of course okutukula kyovudde olaba abawala b'ennaku zino abasinga bawunya. I'm telling you abawala bawunya tanaaba kutukula omuwala olina okutukula kati ezenjala empanvu eziyingira nga zikufumita omuntu onoonaaba otya oneeshevinga otya obumwano tebabumanyi eyo sijja kugendayo naye emboozi eriba ya lulala abawala tubasomese kuba nakyo kisusse mu ggwanga wano. Anyways nga tufundikira emboozi eno bugambo ki bw'olina eri abawala abo abaana ab'obuwala abakola ebintu nga bino kuba Bruno Betty si yasoose okukolebwa ekintu bwe kiti bangi babi bakoze ate era bangi bakyabi bakola. Obubaka bwo eri abakyala oba abaana ab'obuwala abayingira ebintu by'obufumbo nga tebeeteeseteese. Yatugambye omukyala bambi temumunenya ali lubuto naye omuntu ali olubuto bwatubwa luba lususse naawe era tubaddeko embuto era tumanyi embuto zireeta attitude n'ate eyo attitude naye ebeeso ne mu bantu nga tolaga well abawala nsobola obagamba ekintu kimu tofumbirwa omusajja nga teweetegese tokola kintu olw'olwokuba abantu bakwenga fumbirwa omusajja ng'omwagala ku mutima he's your friend kubanga obufumbo kintu kyotagenda kuvaamu. I'm telling you kyekintu kyoyingiramu lubeerera yenkolagano oba endagano gy'oyingiramu ng'egenda kuhantinga emyaka n'emyaka nga ne bw'onookidduka emyaka n'emyaka bukijja kubeera weera kikuhantinge kati n'olwekyo kola ekintu nga ddala okyagala ku mutima tofumbirwa mwana munno nga tomwagala bw'oba owulira okyali mu bulamu bulala lwaki oyingira obufumbo lwaki olya ssente ya mwana munno nga tomwagala gwe toyagasobola mulaga mu bantu lwaki ogenda naye genda ofuna owa kirasi yo gwe gw'owulira akugyamu gw'onoolaga noonoomuleka afuna amugyamu otherwise bajja bakola nnyo ebintu baana bawala mukaabe mu nsi muno abantu abamu balogo si kuloga mbu kwagenda mu balogo naye tosobola kukola mwana munno bintu byankisirwa kumaliddeko ebiseera byolidde ssente ye nolowooza you'll escape kyovudde olaba abawala bangi abalungi abaganda bagamba obulungi siddya kituufu abawala abalungi bangi baddibye bali awo not because tebalina babaagala naye baliko ebikolimo by'abantu buli amwagala amulekaawo buli amwagala amukozesa neyeebuuza lwaki buli omwanjagala ndekaawo oyina amaziga g'omuntu agakabaga kale munnange naawe oli kiraba ekintu ekyo kijja kubonyabonya emyaka n'emyaka. Okay, n'olw'embeera eyo tugenda kuba tubasiibulira wano olunaku olwaleero twesimye nnyo okuba nga tuli ne Ssenga Maggie ono nno kakensa mu bintu by'abakyala abaana ab'obuwala mwadi mwettanidde nnyo ddala ebintu by'obufumbo yaliwo kuba nga ate atereeza maka gammwe. Tujja kuba tumukomyawo mu episode yaffe enaddako ngenda kuba mbasiibulira wano sengawa.com ono Abani Ssenga. Olunaku olwaleero nkoze ne Lawrence ku kamera nze Jonas Ssentongo omukoto Tindi Files mwongere okuba nga ate musubscribinga eri abo abatannaba mubeere bulungi mweraba.